Okitegera kati nkulaga abaartist tulina okwebrandinga ne tuweraga nti tulina ekitiibwa tuli banjawulo ku bantu abalala. Oyogedde ku kyobugagga njagala tutunulye Bebe Cool yavuddeyo n'agamba mugagga okusinga Diamond Platinumz. Kituufu si kituufu? Kituufu. Bebe Cool asinga Diamond. Anko Kato naawe ogendedde ddala nga Bebe Cool. Anti genda kukubuulira ngenda kukulaga Bebe Cool alina gavumenti. Awagira president we Kaguta Museveni. Amanyi okukwata obuwumbi bubiri obuwumbi busatu n'abumuwa. Nga bw'abayimbi yena abusigaza ngo. Nze sifuddeyo oba abayimbi obakoba temubeerayo nga Museveni amuwa ssente. Naye okuba mwe mulina fitina mwafitina Bebe Cool ng'omuntu. Ate personality ya Bebe Cool si nnyangu kukola. Ekyo njagala okikubuulira okuva olwaleero. Karakita ebeerawo neevumwa ku mwaka paka ku mwaka. Ngeya Bebe. Neeremerawo. Naye nga temumuvuma ate nga bwe mumwagala bwe mumulayikinga. Nze Bebe Cool mwagala era kyali wange. Okitegeera? Nze saagala gamba nti kinze mukwano gwange. Bebe Cool lwaki yabadde ayogera ku kigambo ekyo? Awo abantu mu Tanzania Diamond akola show zifaana zitya okufuna ssente. Kubanga abo abantu bali mu kusimba ennyo oluka. Anti nze nkubuulidde Diamond akola show mmeka Tanzania okufuna akawumbi. Alina okuba nga akola mpitirivu nnyo okufuna akawumbi kamu. Kati Bebe Cool azifuna Museveni lumu mulundi gwe lwaki tugamba tasinga Diamond. Yagambye Diamond agenda mu bodi najja emmotoka n'azeewola n'aziparadinga ku social media n'alaga abantu nti nno zize ate nga si zize. Kati Bebe Cool ye advantage Diamond gy'alina nti abantu b'e Tanzania tebalina fitina nga Bannayuganda. Uganda tujjudde fitina. Muyine fitina buli wa celebrity gwe mulaba nga agenze waggulu mutandikiriza mpolampola ffe twamuleeta. Naye omuntu alina ebintu bye biliyoni 10 nga wamuwa emitwalo wamuwa omutwalo gumu oba wamutuusa ddi. Aba tolina we wamutuusa. Njagala tukompera ng'ennyumba z'ababiri bano. Diamond alina ennyumba ena swimming pool ey'amazzi agabuguma ekiro aganyogo g'emisana. Toyogera bya kisiru. Toyogera nange nze bw'obeeranga nange toyogeranga bya kisiru. Amazzi wagenda n'ogalabawa. Yatulaga ku social media. N'ogalabawa ku social media. Ekiro n'ogawuliramu n'ogakwatamu. Zari Hassan asobola okujulira kubanga n'ogakwatamu yagawugiramu. Nanti kyenjagala nkubuuze. N'ogawugiramu ye ate ne bwe guba gakyuka mu misana kiro kiki kiraba nange obwana bwa Nuupu. Kale